tubasaba nnyo okuba bakoze bulungi. Ate twebaza n'essomero kubanga lituwadde antivironi abamu ate n'abagole baffe baliko ku ssomero erimu nga mulwana abaffe wano ng'olina okuddayo. Abamu ne bakikozesa nga wiponi oba ekyokulwanyisa. Azidde mu bupya development, azidde mu bupya uniform n'ebirala. Omwana n'atasaasira na muzadde ayitamu ebyo naye bw'agamba nti sijja kusoma. Omuzadde ayagala abeere mu ssomero eri naye yadda mu kibiina omulundi ogusooka n'addamu n'ogwokubiri. Tugamba abaana tebakolanga ng'essomero eryo tebaagala ddibeeramu nga bakola bubi babagobe. Nga yensonga yekkamu. Nti mmanye ekirala wabula yeezoona omukomerera okujja ewammwe omutwe ogwokubiri olunyiriro olusooka okutuuka ku Lwokutaano. Abooluganda nange bwe nnajja eyo saagenderera njogera ya waggulu. Baganzi abakunoonya Mukama bakusanga, abakonkona abo bakulira. Leka tunoonye omusumba beesiimye abaganzi abakunoonya Mukama bakusanga, abakonkona abo bakulira. Leka tunoonye omusumba. Mwivule aliwo omuvule awo ku gate agamba obuna bukoma ku muvule. Kati abaana baffe abakoze obulungi bati bayinza ate okutuuka ku sekendule ne babula n'ogambe yajja n'obuna ali luddawa ate yajja n'16 ye ne yeerwana. Ku primary kati waliwo ensomesa eyo munansonyiwa abasomesa naye waliwo ensomesa yes ate nga nawe abazadde gye mwagala performance twagala first grade weerambe era kyetwebalizako Katonda. Naye omwana bw'ava wano luli maintain that first grade bagenda mu secondary babateekamu kolomu aba mu senior 4 bwe yafuna ku P7 ate ne bwafunye ku senior 4 bwagenda ku HS era bateekawo kolomu bwe yafuna mu P7 bwe yafuna mu senior 4 ate ne bwafunye ku senior 6. That is a follow up okulaba nti omwana ono yakola obulungi ati akyagerera ku mbeera eyo oba yabivaako. Ekirala wano ku P7 subject ziba zikyali ntonotono naye bwe zeeyongerayo ne zifuuka 10-12 omwana oyo anaaba akyabigobere. Ate ku HS zibanga ezikendedde naye ate mumanyi kozesa ekigambo content. Ate content ye ne yeeyongera. Awo nno kyenva nsaba abazadde mwongere okugoberera abaana bano batica bo ogwabo gwa primary guwedde tebajja bagoberera naye gwe omuzadde gwokyalina obuvunaanyizibwa okugoberera omwana ono eyafuna first grade akuza atya gy'alaze. Twatuuza abaana baali 15 bonna era basatu be baali mu ddaala eryokubiri naye nga tugenze tubalondoolera bagenzi bakola bulungi. N'omwaka oguwaddako bwekyali n'omwaka ogwaddako bwekyali nate nja kubuulira nti newana ab'oguwedde era nabo tulinayo ow'ennya emiira obubireko faatha mu ngalo ow'omwaka ogwagwa guli okuleka guno oguwedde yoyo kwima Moses
era akola bulungi. Tulina n'omulala ali ku progressive. Is it which school? Naalya bweyogerere and is doing very well. Omulala simanyi oba wali. Which school? Good afternoon, everyone. Good afternoon, by the name of Michael, and I'm an OB of Kana Primary School. Last year, I was here for my primary 7, and I performed well by getting aggregate 4 in my PLE, and I thank my teachers who helped to impact important knowledge and update us with the new changes. I also thank my parents who provided school fees, requirements, and everything. I also thank the matrons, the cooks. I take this opportunity to thank the Almighty God who was there for us when we are writing our PLE, who gave us courage, knowledge, wisdom, and the safest place there when we are writing. I thank him very much, and I thank him for enabling me to score aggregate 4 in my primary 7 leaving examination. I take this opportunity to thank my dear parents, teachers who gave us courage when they were preparing us for the PLE. I thank our dear boss, Mr. Olo, for the constant test that he gave us. Hello.